Kuletedde stories za mirundi esatu ng'ebbiri za ssanyu emu ya nnaku. Nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange SMX. Wano ku SMX Media tubyane updates buli lunaku buli ssaawa. Story wojja tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media. Ti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweewuka datawo aleme kubeera ng'agenda mungi. So bambi kankusaba subscribing wano ku SMX Media oleme kubeera ng'omissinga updates naddala nga zineeno. Ate nga tujjukiza ne bannaffe abawulira nti balina business gye bandyagadde okubeera nga balanga naffe abalina company gye baagala okulanga balina products oba services they are providing eri bana Uganda nga wandyagadde tukulangire wano ku SMX Media osobola okubako enamba gy'olaba eri ku screen ne sobola okulaba engeri ki gye tusobola okubeera nga tukikwasaganyaamu nga bwe nkugambye katutandike ne story ya Kabako bannange Kabako ate wagimenye waliwo ebifaananyi byesitasobola kubeera nga nkulaga wano ku SMX Media naye nga byafulumye bya Kabako ye baby bump gye nakasooka okulaba ey'ettabu oba gye bayita baby bump nsuubira ebeera baby bump ey'okwekubisa ebifaananyi nga muli lubuto oba ebifaananyi by'olubuto lw'omwana gwe mbeera musuubira Kabaka ebifaananyi yabireliizinze ennaku zino eno munnange ndowooza babireliizinga bamaze kuzaala we babeera tebazadde ebintu nga tebigenze bulungi so that omuntu abeera tabeeraawo nga yejjusa so naye ono Kabaka olwazadde omwana actually tusooke tuyozeeze Kabaka olw'okubeera nga yazadde omwana omulenzi Kabaka olunaku olw'eggulo yes zabadde awo obudde nga butandise okubeera nga obuwungera Kabaka watyo bambi n'azaala omwana ow'obulenzi omwana we omukulu Kabaka gwalina omuwala yes ye muwala then Kabaka yazadde omwana ow'okubiri omulenzi ono gwalina mukyala we Dumuna gwe yayanjula ne babawoowa then oli omuwala omukulu ye mama we mulala tetumumanyi omuwala alinga myaka temumanyi kati ng'emyaka 12 13 awo 14 oli omukulu wembeera sibaze bubi emyaka giri awo mu 10 okudda awo 13 14 12 omuwala omukulu wa Kabaka then yayongeddeko omulenzi naye ngono omulenzi yamutuumye amannya ge gennyini nange ekyo ekirowoozo bulijjo mwekiri nenga mwezaala omwana omulenzi ngenda mutuuma amannya gange gennyini nze nga we neeyita nange gengenda okubeera nga muwa sesuubira mbu ekyo kirinako problem abantu ne mubeerako ku nsi nga amannya gammwe ge gamu yes ebyenkumukasa bibeera nga si byebimu n'ebisigadde then oyinza omwongerako aka junior naye Kabaka naye bambi kyakoze omwana we kijjukire Kabaka ye Sennabulya Yusuf tumumanyi bulunyo ge manya agaddala Roden White Kabaka Sennabulya Yusuf kati omwana we yamutumye Sennabulya Yusuf namongerako erya Talish oba we batyo balyogera bannange munansonyi wa embera ndyogedde bubi Talish ndoza abamu bawandiise QA abalala ne bawandiika TA so kan spelling line erya TA nti bali yali wandiise nga eri TALISH Talish Sennabulya Yusuf gemanya ge yamwadde ono omwana omulenzi naye nga maje gakutakataka taata we wabeera nga atubonyeza oba nga atukubye omuziki oba nga atusanyusiza mu ngeri efaanaganako yibwetu nga ku stage wajja wemera temwasibye bulungi nnyo nati ziyinza okuvaamu ne ziwandagala walinnya ku mmeeza wemba temwagitegese bulungi eyinza okuvaayo nemenyeka emizindalo wabeera performing agiwala mpapaka eri energy esaati gyasooka okubeera nga ajjamu empala yambala nnyimpi ezitasobola okubeera nga zimutega oye Kabaka tumuyozaayoza okubeera nga yazadde omwana omulungi omulenzi eyo nga tuvuddeyo ne tukkirira wa Dana Nabatanzi bambi kinayo kimpeera ddala essanyu abantu okubeera nga bali organized oba abantu obutakoma mu kubeera nga bayasama bwasami nze ndi Die Hard wa Rema nze ndi Die Hard wa Cindy nze ndi Team Shibaholics nze ndi Spice Gadget nenga okoma bukomi mu kumwaga muntu kwogera on top of that kinene nnyo nga kyoyinza okukola kwe kwata akafaananyi ke n'okateeka ku wallpaper nenga impact kw'oyo omuyimbi tosobodde ebbeera ng'ogifuna oba okitegeera nga ne mu WhatsApp group badde ng'ekitono ekya WhatsApp group z'abo abantu be mwagala nabo mwe bali nga togiriimu omuntu oyo nga tomusisinkanangako togenda nk'oku show ye nga n'ennyimba z'ebbiri tosobola ziyimba n'ozimalako naye ng'owooza kimu nze ndi tiimu gundi nfiira ku gundi nze nga ne details ezikwasaganya ku muntu tozimanyi naye aba tiimu Dana Nabatanzi bambi beekozeemu omulimu laba babi bamwe bamuwadde ka surprise omuntu n'obeeraawo nga si birthday yo si baby shower yo si ki naye abantu bo nga bakwagala mullo nga bamwagala mullo so ye Dana Nabatanzi kyekyo kye bamutuusizzaako abantu abayagala abamwagala nga diva waabwe okitegeera ate nekyo nakyo kisinzira tojja kuva eriise bugwe weeyisanga oweeyisa oba nnyabo weeyisanga oweeyisa ogambe nange njagala abantu banjagale mullo kuddiiru ki okitegeera ekigambo celebrity ekisooka kitegeeza celebrity kiva mu kubeera celebrated oba celebration
mwe muva ekintu ekiri celebrated then ne celebrity okitegera nti omuntu okuyita celebrity olina okubeera ng'olina ekintu ky'okola abantu kye celebratinga oba okitegera kibanga okujaguza kye bakujagulizaako kati ng'abayimbi abantu babajaguliza nnyo olw'ennyimba zaabwe ze bayimba ze bajagulizaako then kye kibafuula aba celebrity ne kibafuula ab'ettutumu oba okubeera nga bali popular oba ekigambo prominent abo abatutumufu okitegera kye kibafuula aba celebrity olina okubeera ekintu olina okubeera n'ekyo ekikuidentifying ekikufuula celebrity g'otandika okubeera celebrated mu society naye abantu abasinga wamadeke yomveyo tuyozayoza nnyo ttiimu Diana n'abatanzi n'abasigadde olw'ogwo omutima gwe mwalaze bambi diva wammwe okulaba okumumakinga feelinga special ebyo bimakinze Spice Diana okubeera nga w'amaanyi ebyo bimakinze Cindy okubeera nga w'amaanyi Rema okubeera nga w'amaanyi SMX Media naba SMX Media Kings and Queens eriyo WhatsApp group bannange nasooka n'endowooza oba just byakusaagasaaga engeri omanyi WhatsApp group zibeera nnyo active nga zaakatandika naye wayitawo weeks 2 wiki mwezi gumu ogenda olaba nga abaali bapostinga message 13 waliyo message 17 ate ogenda okwera ezo message 17 ng'oluusi za muntu omu oba babiri be babadde babebuuzaako hi how are you fine ne kikomaawo ogenda olaba after omwezi gumu nga mu group emugenda mu post emu ne ku SMX Media mba SMX Media Kings and Queens gwatalina data totawana joininga SMX Media WhatsApp group ekyo kye kisookera ddala amakulu mu kyo WhatsApp group yaffe eri active ate abaana babondinga bulungi nnyo kwegamba beemanyi beewa respect buli kimu kigendera ddala maaso bulungi zezo tiimu zivaamu emiramwa nga olaba eno eya Diana n'abatanzi obeera temuli ku mulamwa nga muli disorganized kiba kizibu okumakinga ate ekintu ekiri organized naye Diana n'abatanzi tukuyozaayoza olw'ekyo kyowatuuseeko eyo nga tuvuddeyo ne tukirya ku story y'ennaku nti n'olunaku olwaliro eggulo nabadde wadde story nnyingi nnyo ezikwasaganya ku Bobi Wine wamu n'ebya happenings Kayunga ne maka ga Bobi Wine kanimbeere n'ennaku okutegeeza mbu paka kati Bobi Wine akyali ku house arrest oba tannabeera nga akkirizibwa okubeera nga yeetaayaaya wadde ng'ali maka gwe nti security bayongeddeko bongeza ate okubeera nga bagideployinga maka ge naddala ne magere on top of that n'ebifaananyi okusinziira ku ye kennyini byatuweereza agamba deployment yeyongeddemu kaatenera still mu Kayunga owabadde campaign gyonna gye zakwajjiza mukitegeera bulungi nnyo ne president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabaddeko Kayunga olunaku olw'eggulo neera nga ne Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform akulira ekisinde kya People Power naye yabadde alina okubeera Kayunga babeere nga basobola okubeera nga banoonyeza buli omu candidate we oba flag bearer we obululu n'asobola okubeera nga bumuyisa okubeera nga yakiikirira ekitundu ky'e Kayunga naye mwana wattu Bobi Wine yagenza ozuukuka ku makya nga abasirikale bangi ewakaawe buli wamu nga wajjudde abasirikale on top of that n'abantu abadde bagenza okubeera nga basupportingako munnakibiina kya National Unity Platform omukyalo oyo Nakwedde nabo abamu bayisiddwa bubinga olaba honorable zaake n'abamu be malabye ebifaananyi ebyo byabadde nga tebisanyusa nnyo kiri awo so amawulire gannaku nti Bobi Wine akyali under house arrest oba tannababeera nga akkirizibwa okubeera nga yeetaaya nti abasirikale bakyemulungudde oba bakyali awo owakaawe bakyasazeeko on top of that mbu Kayunga security yeyongedde okubeera ey'amaanyi amaanyi eddoboozi zisigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media no SMX Media tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wojja tugikolera naye nga ekisinga okubeera ekikulu ki stories zaffe converting and zibeera nga ziweeka data aleme kubeera nga agenda mungi so gwena nayagala stories zatwala nnyo data ngenda kusaba subscribing wano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino SMX I sign out.